Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo abatera okumbuuza ku nsonga y'okweyambulula nga mumbuuza ebintu eby'enjawulo nti baakulagiridde akatungulu nti kambulula, bandagiridde garlic nti ayambulula, bandagiridde olutungotungo lwambulula. Kwega mumbuuza ebintu bingi naye ku nsonga eyo y'okwambulula. Ekisookera ddala omuntu yenna waakulagirira eddagala nti n'eddagala osobola oddikozesa n'obeera nga weeyambulula, mubuuze nti wemba ndinaaba njogere ntya, wemba ndinaaba naamirize ntya. Eddagala erisinga eryambulula oba oteekeddwa okunaaba ng'oyogera okusobola okubeera nga weegobako ebyo by'oyagala okwegobako. Eddagala lyonna erisinga eryambulula liba ligoba ebyo ebibeera bikuliko. Kati ebintu ebyo kubyegobako oteekeddwa okubeera ng'obyegobako ng'oyogera. Okugeza nga bw'onaagamba nti kano kambula, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko olutwe. Mukitegeera? Nga bw'onaagamba nti gano mazzi ga mukoka, gankokooleko ebisiraani, gankokooleko obutaweebwa. Okitegeera? Nga bw'onaagamba nti no lukandwa lunkanduleko ebisiraani, lunkanduleko obutaagalibwa. Ndowooza olaba eddagala eryo bwe lityo lirina kubeera bwe lityo. Eddagala eryambulula lyonna olina okuba ng'ojja ddyogerako nga weegobako ebyo by'oyagala okwegobako. N'olwekyo omuntu yenna waakulagirira eddagala oba n'agamba nti eddagala lijja kukuyamba okweyambulula, olina okumubuuza nti ndyogereko ntya nga nnaaba. Awo wokka kiba kimala. Ate ekirala mulimu eddagala eritambulula nga teryambulula wabula nga ligoba bugobi ekyo ekikulumbya akadde ako oba ekirumbya ennyumba y'akadde ako. Kati ng'akatungulu, katungulu kagoba nnyo emizimu egyo egiba girumbya akadde ako. Omuntu ayinza okuba ng'abadde atudde awo n'agwa eri n'atandika okusambagala n'alwana n'ekintu ekiba kimulumbye. Kati akatungulu ako kaba kasobola okukuyamba kuba ke kali okumpi, osobola okukasalamu n'okamuwonyisaako. Ebiseera ebisinga kisobola omuddukako. Mukitegeera? Kwegamba kayamba nnyo ekyo ekikulumbya akadde ako. Naawe eyambuuzizza ekibuuzo ekyo nti wamma eddagala eryambulula olina ddinaabira mu kataasa mukka, oyo yakulimbye. Osobola oddinaabira mu bbaafu, osobola oddinaabira wonna w'osobodde okufuna singa obeera osobola oddiyengerawo, obeera osobola oddinaaba bulungi. Lwakuba ffe tuli mu kibuga naye nze buli we ŋŋenda mu kyalo eddagala sirinaabira mu bbaafu, sirinaabira mu ebyo simanyi mbu kataasa, nedda. Ntereeza bulungi wansi nenfuna endagala ez'enjawulo ne nzaalawo ne njiwamu amazzi. Ekintu ekyo nakibalagako nga bwe mulaba awo. Erimu liba lyambulula, eddala nga lya mikisa. Njagadde mbeere nga mbannyonnyola ku nsonga eyo. Eddagala eryambulula lirina okubeera nga litegeerekeka. Kansobye mukitegedde bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.